Yes, Faadi TV jimbaniza essaawa zino era kusaba subscribe nga tompere video no kale kibagita Faadi TV yuji Eddy Kenzo ko birthday party ya mwana wa Dr. Hamza amanyikidwa nga Aila Sebunya jukira bananga kiri ku social media kivumba mutuko Rema Namakula okuva lyalazo omwana we ku social media nako olweggulo nga bwezezo omwaka mulamba bambi akana kalabika bulungi kali so cute kana kabalagavu byansuso akana kalungi nyo Eddy Kenzo yomukwabo abadde balina okubaayo ku birthday party y'omwana ono naye nga Eddy Kenzo teyalabiseeyo ku birthday party ya mwana wa Aila Sebunya. Rema Namakula kyategeekese nti bangi bye badde ayise era nga babaddemu even Namulondo kw'osaana Eddy Kenzo n'abala bangi nnyo mikwano gye. Rema Namakula alina mikwano gye bangi abalala be yabadde ayise emikwano gye nga bebamukwabo ne mikwano gyani gya even Namulondo wabula even Namulondo ne mikwano gye bo balabiseeko naye Eddy Kenzo ye teyasobodde kulabika nga alabika ku birthday party ya Aila Sebunya linnya zibuna linnya lya luzungu nnyo bannange. Rema Namakula omwana linnya lyewamutumba nga Kambwe linnya nga Kambwe zibu abasinga nno ku Facebook bali wandiika bulala abala ose otunula spelling z'erinnya lya kanaka Rema Namakula ne Hamza erinnya abasinga bawandiise fu ku zipost ezisinga wali ku mukutu ogwa Facebook erinnya zibu abasinga bagamba Rema Namakula erinnya waliwo omwana nga toyagala bala kuliwandiikako story erinnya zibu abasinga balikaaba ku mukutu ogwa Facebook ba social media handles bogenda mu comment section katugezi nga abaddamu ayuzayiza omwana ng'ayagala okuwandiika amannya g'omwana abasinga bawandiika linnya fu naye saazo bambi ebitulendinga nsonga za Eddy Kenzo kiraga nti Eddy Kenzo yabadde ayitibwa ku birthday party. Eddy Kenzo yalabiseeko n'ate abalala abasinga balabiseeko bangi bavudde batiimu Eddy Kenzo nga bagamba nti Kenzo yakoze kirungi oba talabika birthday party eyo wabagamba tewakyaliwo nkolagana yonna ya Rema Namakula nani na Eddy Kenzo. Abasinga beebuuza lwaki Rema Namakula yabadde ayise Eddy Kenzo, lwaki yabadde amuyise. Abasinga bakyebuuza nno abasinga bakyebuuza naye abasinga bagamba nti Rema kyeyakoze si kibi okubanga yayise Eddy Kenzo, si kibi okubanga yamuyise. Kwa Rema Namakula alaga nti Eddy Kenzo newakubadde bayawukana si mulabe we era aliwedde okubanga amuyita okujja basanyukire wamu kubanga asigala alinga taata w'omwana we, taata wa Omar. Jukira Rema Namakula yakyogerako n'agamba nti Eddy Kenzo amuwa ekitiibwa, amuweradde ekitiibwa olw'ensonga nti ye taata w'omwana we Omar. Rema we yakyogera era ensonga lwaki yamuyise ne ku birthday party newankubadde birthday party gye yamuyiseeko ya mwana wa Hamza naye badde amuyise kugamba basanyukire wamu kubanga Omar kuba Omar gyali eri side zeeri yali genzi ne basanyukiramu kuba bano baana tebabayingiza mu nsonga zaki z'abakulu. Eddy Kenzo teyalabiseeyo bangi bakivumidde bangi bakiwagidde bangi bagambye Eddy Kenzo wakoze ekituufu obutalabikayo lwaki oddira gwe wakyawedda. Abasinga ne bagamba Eddy Kenzo yandigenze kubanga bali baana bato birthday party yabadde ya mwana muto singa abadde ya Rema ofundako singa abadde ya Hamza ofundako ne just yabadde y'abaana ate juka wali akaana ke ka Omar bananga amanya Rema gatuma abaana bananga amanya makambwe naye nga Eddy Kenzo teyalinyeeyo omusajja mukulu nyini big talent omusajja semyekoze yakolamu tayagala kumanya yakolamu yaganye okulinnya ku birthday party naye nga bikyatambula ku social media mpaka nakakati yabaddeyo olunaku olw'eggulu bambi Rema Namakula akaana kabalagavu nnyo bambi akaana kanyirira nnyo era nga big up Rema Namakula. Eddy Kenzo